Kansoke mbawe updates ku byabadde South Africa gye basoose okwarestingira Ssaabafere wa struggle ne bamala ne bamuta n'akola flop y'olukuŋŋaana olutawezeza wadde abantu 150. Gwawulira obubi nga muyita Ssaabafere wa struggle njagala ombuulire yatugamba ajjako Museveni mu myezi 2 kati Museveni agenda kumalako kisanja. Omusajja n'atugamba tufune endagamuntu ze yegenda okutwala dictator ne tufune endagamuntu n'atugamba nti firimu egenda kumaamulako dictator akyali mu ntebe. Oyo bwe sitamuyita Ssaabafere wa struggle muyitaani Kachikulume naye nga nkugambye amazima nti omusajja mufere wa AI wa Superlife bino bye byabadde South Africa ye yagenza okufandalizinga sente ezimuzza mu kalulu Bannayuganda ne bamumma wadde olw'ataano era talidda South Africa. Ekisooka ekivulu kya musaze tuyina Abannayuganda emitwalo 6 abawangalira South Africa. Kubano yafunyeko 150 bebazze mu lukuŋŋaana okufandalizinga sente ezimuzza mu kalulu. Era teriyo lugendo lwali lumusazeeko nga luno. Bannayuganda beemiimye ne bamugamba ku luli wajja wano n'otuwa essuubi effu. Era waliwo nabangi abaaganiddwa okuyingira ku mulyango nti bano baategeerekese nga bagenda kuwokya omukulu ebibuuzo ebikakali. Kubiri bye yasooka okubagamba nga akyaddeko eri South Africa. Era bano abaweereddwa omukisa okubuuza omukulu ebibuuzo beebo bokka be yazze nabo. Nga n'abagenda okukubuuza ebibuuzo wabeeseetingidde. Kyova olaba ku luno tebaawadde muntu yenna mukisa. Kubano betujja tulaba baleekaanira Nuupu esayidi awo. Kubanga omukulu yategedde nti omwana ayinza okumwokya ekibuuzo ekikakali. Kati abamubuuzizza bonna ebibuuzo yazze nabo era n'ebibuuzo bye baamubuuzizza ye yabyeseetingidde. First of all njagala okwebaza Abannayuganda oludda awo okwongera okubuuka. Luli mwali bangi over Abannayuganda nga 7 abajja mu lukuŋŋaana oluwedde naye kati mwabadde 150 ate nga 5 ku abo omukulu yazze nabo bamunoonyaako kaadi. Ekyokubiri olukuŋŋaana oluwedde mwasonda miliyoni 15. Bangambye ku luno ne air ticket eyaleese omukulu sente tezaabweze wadde ezo ezimusasulira hoteeri. Era Lubongo yali yasindise sente okuva e Uganda omukulu okumuwewula ku mabanja mu South Africa. Ekitegeeza nti kuno okusomesa kwaffe kwe tusomesa Bannayuganda eri bannabyabufuzi abafere bagenze bateeka ebintu bingi mu nkola. Njagala kubeebazaako ensusso obutakwata sente zammwe ze mutuuyanira kuziwa mufere. Abadde afuna sente mu gavumenti okuva mu iPod ez'ababaka ba parliament n'ezabadde ajja mu basiyaze n'ezo ze yajja mu firimu akugamba ati olwaleero ntalina zimuzza mu kalulu. Yes, akalulu bw'aba yandikkiriza nti ngenda mu democracy naye akugamba nwanisa dictator naye atayagala kuyita mu system ya dictator kumujja mu kalulu. Tolabaawo nti Bannayuganda mubaako ekikyamu bwe musapootinga koze y'ekifere. Kansoke njyawo obulango bw'abakama bange abaagala okugenda ebweru okwetakulira bantu bange akapya kaakano babeetaaga mu ggwanga lya Kuwait abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi mugenda kubanga mukola nga ba waitress ne ba waiter. Yes, mahoteri salale ali $1,700,000 sente zooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku noti 7-7-7-6-21-55 oba noti 7-4-6-52-44-18 ogenda kuba onfuna butereevu bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanjaba contract ze tukwata muzimanyi. So mbadde nsaba tugende tukole interview ng'oli myaka 21 paka emyaka 4 omwana w'obuwala n'ow'obulenzi tukulindiridde. Naye nga ab'e South Africa mwebale kulaga mutima gwa kwagala sente zammwe omubbi ne mumunaabira mu maaso nti nedda z'otutte zimala. Soko otuwa accountability ku za firimu otuwa accountability ku za iPod otuwa accountability ku ezo zozoofuna okuva mu basiyazi n'abazungu ebweru nga tetunnakwongera zino zitutuuyanya. Yes, ekyokubiri otugamba otya nti ogenda mu kalulu ka dictator ng'osuubira obuwanguzi. Akategeka akakuuma n'akalangirira bamuli mu ngalo. Kati olwaleero tugamba otya mbu yeeyo process mwogenda okuyita okujjako dictator. Ekyokubiri yakulema atya luli lwatusuubiza emyezi 2 nga tali mu ntebe. So Bannayuganda South Africa mukulikeeyo mu flop y'olukuŋŋaana. Mbaagala nnyo nsigadde nze Calvin Kayanja mwebala okumpa amawulire agabanga gafa mu bifeeyo Bannayuganda.
This goes straight to Tamale Mirundi ne mchala Ani Muhirwe. Ani Muhirwe yatwala milioni 2 okuzijja ku inginia weka bongo era nga atumye PA we n'omwami akolanga investigative officer waabwe gwe bayita Savio Kakoza bazifunira ku Serena 200 million nja kukuba kiboko gwe ani gogendo kuba Mirundi Junior osobola mukuba gwe mumunde eti Dini Lubowa lekeraawo okunonoona amanya g'abantu how facts story gyoyogera ko njimanyi bulungi nina information nze Dini Lubowa njogera n'abantu mu ggwanga lino bootasubira ati njogera nabo neto yonoona linnya lya mukyala kale kyasizo obanyiza president kuwana mukyala oyo deputy IGG ani ne batya kati mutandisa omuli mbo yasaba enguzi njagala Dini Lubowa oleete bogamba nti yasaba enguzi nkwe milioni 10 nkwe milioni 10 I give you 10M bring those people you claim bobe yajja ko sente milioni 2 ate Alex Katunji kankubuulire mwakola emivuyo nga Kayihura ali IGP n'oyo Nixon gusibu gwe basibye ekiseera kyammwe kati kituuse omuntu oli ku ddala lya SPC obeera otya n'obwo obugagga SPC waawa alina amawooteri nga Alex Katunji okubya abantu mu ntobazi okubya abantu obamenya amagulu abantu obajjeemu embuto president alagidde bakukwate bakukute bakutadde mu kooti wanoleeta mivuyo temujja kumanyira deputy IGG so Dini Lubowa have facts clear jango nebuuzeeko ffe tulina information mungi there's nothing I don't know in that government nze Junior bitono nnyo byesitamanyi mu government eyo I talk to big people in this country don't joke with me aba Alex Mutungi ne ba Nixon bebali mu flying squad tebalina na training ya police naye ku biseera bya Kayihura bakola emivuyo abobola nga balina amaanyi gasingana n'abasirikale ba police tebagambwako until when the president intervene go president mwenyini yalagi ate Dini Lubowa era njagala ogenda onoonyereze ati waita investigator lwaki president yawanye mukyala ani gandi find out nawulidde Dini Lubowa ogamba okunkuba ojjadde taata ojjadde onkube nja kukuba nkuwangule n'amannyo gwe olabi n'abasinna kukuba sasi mu kabina nonzanyiraako ndabe nja kukuba Dini Lubowa n'okutomera nkutomere nze waya sina ne baluwa ye butabika nalwala ddo omutwe gwolaba yanziramu ku social media buli gwenvuma asirika busisita abamanyi sitegera nze sina waya ayinza siswala bwonvuma nkuvuma nze byo byokwevuma mbimanyi bulungi byembeeramu Dini Lubowa is coming for you alinga amazi coming for me tamanyi wembeera ampite twekube Dini Lubowa gwe mpita buyise wantu twekube baliri feka nkukoya ebinnyo n'okutomera nkutomere ayi male kutwale ku police Junior olabika tomutegeera nze waya sina am wireless atondo opewa kati obadde akunda opa wano atamanyi endiga eno gye bayita Dini Lubowa sava agenda neyogera ebigambo ebitali biri bituufu ku deputy IGG nga bwe yalya enguzi ya bukadde 2 ku kampani okuva e Kabongo olunaku lw'eggulo deputy IGG nga ayita bannamateeka abe yatutte Dini Lubowa sava mu kooti Dini Lubowa sava yatwaliddwa mu kooti lwakwogera byansimattu kwogera bitali bituufu nakwenyumiriza mu kuwonoona amanya g'abantu embwa eno gye bayita Dini Lubowa sava ezzenge eyonoona amanya g'abantu mangi naye nga tewaliwo agitwala mu kooti emirundi mingi Dini Lubowa asibiddwako ng'akafaananyi ke mulabaawo lwakuba abantu n'abasabiriza ssente kati deputy IGG ate yakitutte ku level ndala Dini Lubowa twandikulabako ng'ogendako eruzira lwakwonoona amanya g'abantu kino kibe ekyokuyiga eri bannamawulire mwenna bw'obanga tolina information ku muntu towaayiriza ebyo ebyokuba abantu ne mbakubira amasimu n'oyogera ku muntu bamukubira essimu akuwe ssente tebigenda kukola ogwo omuzannyo gwaweddewo era Dini Lubowa bulijjo oba omanyi nti deputy IGG agenda kuwa ssente nga bulijjo bw'ozza okola n'ovuma abantu n'obakubira amasimu bakusibye nno gonogenda kuba gwakuna simanyi oba eruzira tokoowayo okola investigation ez'ekigwagwa gwamanya abataka weesi gwamanya abataka abaali bagenda abagobe ekyagobya Kayihura gwamanya bomu ezaavuga erugogo abaazitega the other day nayogerako n'omukulu omu mu security General Mulamba nga neebuuza lwaki Dini Lubowa takwatibwa atubuulira abataka weesi ye abamanyi ati abakuba bomu erugogo alumiriza authoritatively nti abamanyi so bwe bityo webiri bamufundiriza Dini Lubowa namugamba wano nanvuma omanyi bannamawulire abaava mu jjawo engezigezi journalism si kuwaayiriza okusoma amawulire si kuwaayiriza olina okuba nga olina facts
ate ekyokubiri woba onaayogerako omuntu nga tonnamwogerako sooka okole kye tuyita due diligence mu luzungu genda ewooyo gogenda okwogerako omubuuze towange nawulidde kino eyo Dini Lubowa Sava yagenda n'ayogera ekintu ekyobulimba n'agamba nti sente baazifunira ku Serena ina CCTV kasajja gogenda kutubuulira sente ne kampani gye wayogeddeko ne kagenda kwogera ekyobulimba ekirala manyi kasiru nnyo ka Dini Lubowa mbu kakoza Savio ye yakima sente mbu ewa deputy IGG kakoza Savio tabangako personal assistant wa deputy IGG Ann kakoza Savio is a director kati buli woyogera ebintu ebitali bituufu n'oyo noona amanya g'abantu omukyalo deputy IGG president yakamala omusima olw'emirimu emirungi gyakoledde eggwanga n'omwezi tegunnawera president mu bigambo bye yagamba singa nali naba Ann 10 singa enguzi yaggwawo dda ate mayinza soogera bitaliiyo waliwo omu ku baali bakola mu KCCA wawa munnamawulire miliyoni 3 awandiika ebyobulimba ku deputy IGG naawe ojja katusooke tujjewo Dini Lubowa Sava amala ogenda akeeruzira naawe tukuleete WhatsApp messages nziina wano. This must stop blackmailing people when you're hiding into journalism. So this should be a lesson. Dini Lubowa Sava yanvuma nga mugambyeko nti wange kyokola si kituufu byoyogera tebiriyo teri engineer kabongo yawa deputy IGG miliyoni 2 it's not there, it's a lie mu kifo ky'okujjatereza obulimba bwe embwa yadda mu konvuma. So Dini Lubowa bamusabonize yes agenda mu kooti so nze amagezi Dini Lubowa agemuwa weyigereza okulya akawunga oyolekera luzira. Give people respect ojjewo olwo olugezigezi n'akamanyiro Dini Lubowa kubadde oyina ogenda oyogera ku ono oyogera ku ba minister gwamanye ebifa mu ministry gwamanye gye babbira sente gwamanye ate nono bibenga bituufu ebisinga obungi bifu ayina ebyo ebisajja bibiri byatuula nabyawo ebyo ebisajja those two lumpennies. We are watching you closely. So munange Bad Black atiba tuliawo ngazala baby. Naleka kwa kunika baby. Munange kunika omwana. Bapi talasika. Akati. Last time your first born wabwe. Your first born wabwe. Yes. Munange nga kubawe denzi. Abaya kakuba omwana wobule sutandika okweja gabasenga bomwana. Nyunyu. Oshtegera. Tuba tuliawo omusajja yeye Rusali eyo. Bufumbo bwale kali bufumbo bwalema. Aliyeyo nakigwanizi. Kongo bana beyerusa asa bakongo batero koyerusa nawe ambali ayo kata bamuyita mutima kati ngagamba ki bana ngava nga teswa ku bana afo obulenzo omwana omusika omwana wala stomu bwati Slimu Daddy lasta Slimu Daddy atembese Bad Black mu ngeri yenjawulo mukwano ngo omwana agamba nti omwana wa Slimu Daddy we nga atandika asoka yesibaka omukusoka ngaba yiye kino kitandika kitya tuba tuli aba Bad Black ati nasukira n'agamba tewesiba ku mwana wange okuzala mugwe nzala mumbwa ekitasoboka kyekyo okuzala mugwe ndaga mambo ayagala nakuddayo mu kalayo oba kino sajja kyetamunyiziza oba kineje yerusa ayagala Bad Black oli omukadde kineje yerusa kizo bachanyizisa mama Jona waffe nabagenda mu ndaga butu munange mama Jona kye yakoze ateze nakisanyukidde nga akwata omwana wo muwere atanaweza na mwezi namutwala ne Slim Daddy ku MBN ne bakola DNA kati ayimba kanatument najja kufunga yes Bad Black anoba Bad Black bwe naga kansiruke yes ngende tukonfirming enti omwana wa rasta webale nagenda era bakoze DNA tests kati tulinda results nayenze ekintu Bad Black kye yakoze nakisanyukidde mirundi 10 osanga obusajja obunaku obweyerusa obufumba bwalema kali yazabalemerera najja ne yesiba ku mwana wo ali munsi ali kata mumusana sekada amatunda bisibu wesonyiwe mama Jona omukyala muleka afumbire rasta Kati omukyalo oyo ayise mu bintu bingi watuukidde okugamba nti kati kanzaalire omwami kitegeeza nti aba akoze eki aba asazeewo nti ono ye mutuufu so omukongo akakkane abakongo tobalaba mu kibuga awo ate musajja gundi side bbiri aliwo side omukongo omukongo wa side bbiri akube maaso nkutadde azanya mu Chelsea nase nazanyayo wamagulu abiri mukwano olumu osobola omusanga nga ayambadde kaveiro natekako ne lipstick olumu n'omusanga nga akubye ekoti zino ezalombeto webale so esonyiwa omukyala omukyala akakkane n'omwami we ensonga nti zitambula malidaadi sana wawulidde gundi we yabadde atandise fulufiga mbuteri abanja gyatawula teri abanja
Fulufiga yabadde ayagala gukumamu. Anti jukira Bad Black yali mabega wa Sivo kenga omwana bakole ki? Bakole DNA. Na yenze ku Bad Black kwe Sivo manyi lwaki? Kati ye ku Fulufiga yenga yasimba nakakongo ku Simpo kena agamba tewali kyaliwo. Lwaki wana ayagala okoleza ya. So Bad Black bwaba agambye nti nedda tutwale ekigambo kya Bad Black. Obufumbo butebenkere. Singo okwagala. Mama Jona akakasizza nti rasitawe. Webale. Bana abagala okutabulanga bamuyita mu nsonga ezo simanyi yabaliga yakola atya bamuleko omukyala ensonga zitamu. Bamuleka omanyo nzomanyi lwaki Bad Black andi mabegawe. Abadde n'oyo omusajja ebbanga ero teyampa kukira muzaalira. Kati mukazi watu yatukide n'agamba omusajja ono yeetaaga oyitibwa taata. Mwenga abayalusa mujja. Okitegeera emyaka 5. Neba naye tali muntu yeyalusa abana magezi. Tekiri ye tebakulya se. Neba naye n'omusajja yeyalusa. Okweyerusa okwo kukutoolako obonge ebitundu 75 ku buli 10. N'omusajja yeyalusa. So ate omusajja yaba yayitiriza. Nze omusajja yeyalusa nangamba I love you. Nizo sibengato zange mu kiwatu. Nendo bakulabisa ngambye yotto. Okimanyi nti naawe bazanga. Era sebe ekyo katukaneke isiga ebizigo. Wesiga kesiga. Kaiza nokugamba siga ko mugongo sikubasira. Ensi yeno yatandise okundabisa mu nkoto. Okitegedde babalabisa nno. So omusajja oyo sekadama owekata simanyi owekata takekata. Kata. Asooke akole ki? Yeewumuzeeko. Mama Jona atambuze ekintu. Bad Black topika kintu kino. Yakyayagala nzomanyi kyenalabye side ya Black lwaki yakoze DNA. Ebiseera ebisinga bw'olaba omuntu nga ayagala okuyingira famire yo. Ogiprotecting okyaliwo. Kati Bad Black yayimiriddewo manka tugeze mukama abadde ajjawo Bad Black. Olaba akasajja wekandize mbu omwana tukole DNA. Naye mama mulamu. Webale nze tata wange nga mama affe we yafa yatugamba kati bwe muba nti mama wamwe temwali bange omusayi guzaye. Omusayi guzaye. Oli atakukimanga nyamu akyali. Ng'akyali mulamu lwaki abakukima afudde. Webale. Stova abagamba mu Buganda nti omwana okufuna ekika kye. Nga mama afudde. Yes. So Bad Black yayagadde ensongo zitereerezaawo. Webale. Omukongo aleme kujja wano ate kuteekawo. Nanga omukongo oba muzaire. Bagaire bebeyerusa abalingala abantu bamanyira sebo nga neti kanda mukasa olubuto lwange emyezi 9 lwa mwami Lubega nga nduzala nga babayo ex nga baba wakasajja kajja ngusimanyo omwana wako nange ngenderawo ku DNA not because nti oba webase naye wabula oyagala protecting bawo na mwana wo era Bad Black kye yakoze tukisemba 100% kyapika sawazi simanyi nga kuba mboteryawola teri abanja gyatawoze omusajja yenna asobola okuteekawo malisi. Yes. Musobolokera ku macha omuntu ayagala okulwana mawulire n'abayo n'agamba nze ne Namukasa tuli tuti. Webale ng'alimba. Aswano kuwaliza nti Namukasa olubuto lwange wajjeemu lwaki. Oli omusajja si budget yagamba nti yangulire simu na kusoko kwata iPhone mbunga ndi ku Baba TV mbuye yajingulira naye nga ne ku Baba TV nali kwata iPhone 12 ne 12 Pro Max naye nga gamba yampe emitwala anage simu. Nti omusajja ina gati season neziva in fact simu sajja. Mutakuba malisi. Kabe mukazi. Ngomukazi waso okuvayo n'agamba nti olubuto lw'ennina lwagundi. Naye nga bbaawe yayita mbasajja bangi n'omusajja yali omufunisa tamumanyi. Yes. Era kyekimu n'omusajja okuvayo n'agamba nti oyo omwana wa Bad Black omwana wa Jenny Namukasa wange. Nze ebyo ebintu nabira aliko ne kwa Irene n'amatovu. Ate yo public ejja kuvaayo egambe omusajja wayogeredde. Thank you. So ebyo bisoboka byonna. N'olaba omukyala nga Bad Black avaayo n'obuvumu obutagambika n'agamba nti tugende mu Jenny. Webale. Kitegeeza nti yabadde konkusiwa nti omwana si wa mukongo. Siwa mukongo mirembe muzaire baba namutika n'akagundi ku mutwe mbwali yatunde abana be Saudi ebizigo kebiboche mufo chokola emirimu gy'abakamage agenda anonoza Bad Black ave ku Mama Jona ne Slim Daddy era next week wetugenda okomera deni ezitwala banga kibanange kanje simanyi bulungi no period ya deni wiki bili weekend tonna kyekiri kuba bazikoze jjo bazikoze yesterday oyo tunadde olw'omukaaga nga zivuddeyo feriza tugenda batuzifuna yes ezagundi zo bakebedde Bad Black na mwami bakebedde mwami bawa Bad Black n'omwana nga yagala okukakasa public nti omwana wa bbaawe okitegeera kati oli omuzaire amwesonyiwe omuzaire se babadde awali mbusimanyi omusayi gunazaawa omuzaire ani asobola omweyambulira basajja banaku kwesiba ku bannaabo Bad Black nno yoyo Mama Jona olaba avuddeyo okutekinga that route omanya kyayogera kakikakasa nti omwana wa Rasta yedini era nze amukonkusiwa nti results ezinafuluma Rasta ajja kuba ayongedde okunyweza ekyapa kye okirabye bannange baneganja nkunyumizaki olunaku olw'ejjo nga tugenda ewa Mickey Wine eyo story ngenda gikuleetera bwayo tuba tuvaayo njagala kuleetere wali ekinuusi tuba tuvaayo nga tusanga president's wife babi
omukyala nassendabirwamu nangamba Namukasa how are you nakati sikyategeera kubajjo kakaniriro wakalabi nkugambye omukazi alinga wa myaka 12 nze ndi wa 11 newunya n'okwewunya omukazi nze era nakakasa nengamba nti bannanga abantu tukole nnyo nga talina nanjala ku mukono asize kalip gloss bino ebateekako byonna ne babanga ebisaani naye omukazi nga kutumwayisaako bise bakayita katya kalipu baamu okategedde akaviiri kana atera okubeera n'ebiviiri bibiri nakyo era yabadde nakanakyo heya ng'asibyeko wano akantu akeeru naye bwe yambuuzizza Namukasa hawayo ne ngamba abantu beeyongedde okwagala Namukasa mugamba ne mu State House bongedde okwagala Namukasa nakubidde jeje wange mugamba asaleyo ku nkoko y'omukoba lye naye ng'esi mutakwata ngumugamba nti babeeko enkoko egwa ku ttaka nadi mugamba enkoko bagirye kubanga nasanze babi nangamba Namukasa how are you ng'obadde okimanyi nti bagenze entebe mu ntebe nga bannayuganda bamusuddeyo butereevu mu State House oba omanyiddwa butereevu nkugambye kita kyamutima waliwo emboozi ze baali bagamba nti bw'ogende wa Mikuwaini oba ogenze mu kusiiba bannange bifu wagenzeyo n'obijungulu ati batugambye era waliwo yangamba ogenda ng'olidde bosobola genda ne Tiffany anti ndya nnyo butereevu ogende n'ebiteretebwa era kyenakoze nga ngula akamere kange nenkateeka mu mmotoka ne mmanya bwe mmalirako interview ngenda banfa naye twabadde tuli mu interview tuti madamu ng'aweereza ka juice oba oli yasookayo yalina obuzi mukyotala mumanyi abakyotala tebavaako yali mufumba kafu ebyo bebasiikasiika babisiikasiika ne babyeriira oba yaliko obuzi oba yali mu kufumba kafu naye maama ono omufumba kavu yatagabira bagenyi tagaba naye ono black beauty pouring mukwano nga kajuice kajja kajuice nga kalinga ono juice wana abatunda juice ku mikolo abakola oyo professional juice yes nga tusooka twekubamu egirasi nanywedde bbiri nabadde siri bulungi tumaliriza bwe tuti nga batugamba bannange muyingira akamerika ayidde mukwano twalidde basmati netooke n'ennyama mpeke ku mpeke siguno ogwekuta ogw'ekitalo masikini ogwatama ensonga zatambulira malirambisa nnyo kati bwe twabadde tuli mu interview n'atugamba nti saidi ya bebe yafunye amasimu Mikuwaini agamba yafuna amasimu abaana bamu be babadde baguze bamuvume ne bagamba fada ffe tetugenda sobola kuvuma era mbu buli ali mu kuvuma Mikuwaini mbu ali ku orders bali ku payroll embu baba tebakisussizaamu mbu bagamba amanyidde mukyala wa Lasito linnya nange bwe ndowooza bannange bwe bakwata Namukasa nga yeeyambulidde mu kasitense kitegeeza naawe oba weeyambudde okitegedde Junior asiiba enkya naye Junior like aba avumanzi mbu Namukasa ak'omumwa Namukasa akampi oba abagamba Namukasa ki simanyi nakyo kisoboka naye maama n'omukazi yatugambye olimbwa ab'emimwa mu ggulu kye bagenda otukola nawulidde naye Namukasa ali seefu wano baga embozi bagenda bakola ki bagenda basigako kalali ne mukazi oyo omukazi oli atiise eggulu bannange yatiisizza ku bigambo mwelaba ebigambo Mukama abawandiika bagenda kubacunya emimwa nanyumiddwa nnyo ne ku benzi ekitundu bakuyenga bati naye nze nadde njagala mbuulire ebyo byonna bwe yabiraba mu ggulu lwaki yakomawo mumbeera ey'okwensiima nga bamalayika bwe bakusulako bwe bakuzza eno noddekamba baleetanga abantu okuva essinga eyo baganda baffe abato okuwummula ne babaleeta batuukanga ewaka ng'embudaabuda yakika kyawaggulu akava balya kasiike katerefayina bakalabira mu budde olidde bwe zaggwangako tebaalemerangawo abamu babazangayo bakuba biwoobe mpozi ng'akugambye mbu yavuddeyo akuba biwoobe naye obulamu bwannyonnyolako teri muntu abutuukamu banaye n'obuvaamu nodde eno ewaffe eno nga lita y'amafuta ya 15 mu 8 okitegedde nane bw'okaguze enguudo ovugira mu zaabinnya webale mukadde waffe njagala munoonyako bannamufuna omukyalo oyo noonyeeko ne bbuluno kamuleeteko ku kiboozibuuzi banze mpulira anyumya biboozibuuzi nze natidde waawe yagambye yalaba ne Bin Laden ng'ali mu mbeera mumpukumbu bwamulaba mbu yali tamanyi nti ye Bin Laden ne bamugamba nti yoyo Bin Laden ne ku nsi yalina empuku kyokka ali confident kakati neri muggulu baamuwa empuku nkutadde nga tumaliriza ensonga ya Mick Ganja Mikuwaini agambye nti abagaga Mel basasudde abaana bamuvuma ku internet gwe kikyolowooza ku kino kisoboka bw'abanga yawadde information era nabo balina ensonga lwaki baba bamuvumye naye nze ensonga sigirabawo bono bw'aba yayimbye Zuwena abantu bayimbye ku mannya ag'enjawulo ngabo yayimbye Zuwena yabadde asooka okuyimba Namukasa abadde asooka okuyimba Liita so eyo si big deal era n'abaagala omuvuma just baamumwa waliwo omuntu ye nga muyombi buyombi
ngavuma buli kimusaze maaso ababa bamaze okugwa mu katiba ak'abantu abayombi obuyombi so lasta bwaba yasasudde bavume it was uncalled for abantu kali kayimba buyimba tekalina nnyo kinene kyali omukyala yakaisemu nyamtolo omukyala waffe mama nebbi mpozi kiri eri mugundi bali mu Northern Uganda naye nze kyenayagadde wano supportive husband yes omukyala omuyirawo omubiri kirisa kino nato nkisebu nyabo namukasa akifunamu mukwano kankubulire ganja mulimu abasajja n'ata kusupportinga namukasa ekintu ekirimu ebyenfuna mbulira kintu kye kyalimu ebyenfuna mwami Lubega n'ata kusupportinga ne bwe bitaba mbyanfuna support kati ate bwe kijjamu ebyenfuna kiyitirira bwani ya mutolo bwaba obulungi for instance retaining the ekifo kye nga minister wabano okuwangula akamyufu kitegeeza nti amaanyi agayina chances ziri hayo mwongero bwa minister kati ate agatteko n'obwa MP Dirisa Musuuza aba agenda kweyagala akyayimbawo President wa Federation nachayimba ebivu achayimba mugundiza NRM tumulaba ngayimba adaliza ayimba sikuyimba kudaliza so omukyala bwayingira ekintu kitegeeza finances ziba zikulukuta nga mubisi gwanjuki obanga amata omukyala gayogedde kago omuku aka Yesu tamanya gye gava mu Yesu so namutolo bandi yawangudde ate ku percentage yawa gulu kitegeeza abantu beyo bamwanga ne mukyala wa Mr. Rich Rabo manyi twogera ku entertainment boka naye munnange yayiseewo mu kamyufu kaabwe nze nize kanupu katike niza kenale mukawedde tulize kanupu twakagabo teyasima tusebana banange tugendeko ewo mukulu owebivulu sabavulu sabavulu yali balamu Clear process Bajo munnange Bajo bali mu lusalo ne baby mama mukyala we alina omukyala gwe yazalamu omwana bamuyita Nash Glow so bali mu scandal Bajo yavaayo yali ku live emu n'agamba nti omwana wa Nash Glow yamufunira mu job hazards ebizibu byosanga ku mulimu mbo omukyala ono yali neeko ye mama ye taata sokoleke mukubeera neeko nga tebamujjako musolo government business ezimu ku job hazards ezaba neeko ebizibu bye basanga ku mirimu kwe kufuniramu embu kuba onyambyeko kibadde kinnemye kuba kyoboka kasa nekolera bamuyita nekolera bwafuna olubuto ku mulimu okulya nokuba kukendedde okaba bagenda kubyangatana then n'ekirala naddala nga lukuze bwagenda mu nsonga ze z'ekikyala bw'aba amalamu ennaku 5 akawunga kayinza okulabika nti kafuuka otuwunga ewaka so job hazard zino tegeeza nti Bajo omu ku baataataaganya omukyala ku mirimu yali ali mukola mirimu gye mukumusimba eno lubo okakananga agudde okakananga afunyeyo toto wa mtoto abakyala abo babayingira live nali simanyi badi jange babera ku buno obwa government mani protective gear ziba za maani nange mbadde manyi bambala element ne government yategeera uli webali itawali ebwayise banange yabatera baby box ebinene banange government webali bakozesa obwa pink obwo na embu ogera government tenyige neka nkyogere bongere ku mutindo mufu mubabu mugulamu ebituli aliko ne bunafu maliriza nga bafunye toto wa mtoto mware n'abasajja abakula obulungi mute bubatuuka ngosanga omusajja nga yabala itanyaka kaganya okuyitawo so government oluvanyuma nga alemererwa bwezibanga complaint zivaayo bwezityo banange mutereze ku kintu ekyo abukole nga bunywefu kyakubiri nga butuuka buli size twafuna aba refugee wano obaye babaffe balinga banene basalo tulina abasomali tulina abadinka basalo n'abasajja wano abaganda nga banywerera so baterezemu ku mutindo katimbu munange Bajo ngagamba oyo mwana yajira mu job hazards era tamwangala like yali talina natwala buvunanyizibwa naye engeri gye gyayagalamu abaana omwana n'amutwala n'amukkiriza sitegeeza Bajo yakkiriza nti agula naye ate tugaanira wanga naawe yanteekako statement yibonanga kisajja ekyo esegeeza atemesa naye kati kankuleetere pati y'omukyala ndyoke tuleete buli omwe endowooza ye so omukyala ng'avaayo nga munyiivu ng'agamba nange ekisajja ekyo kyatama n'omwana wakyo yantama esegeeza Bajo boarding mama amufuna mu holiday kyekyaleeta ate kati maama ava ate ate okulabika nti ate akyawa omwana we
Munanga agamba mbukyasa munga tata waje. Mbwe kyana kyamutuuka kwa bada. Omwana mwasa munga tata wa muletedde okudiba mbu mama yakoowa omusajja. Ayogera bino na bino. Mbu yakoowa omusajja naye ne bajo navaye n'agamba ekisooka mama talina magezi ate naye ayagala DNA kuba omwana tamweka kasabontwe nene. Sokoleke. Omutwe munene. Bajagama ogwabadde gwe motono. Kulinga jinja lyokumala. Ekyo bwaba kyasinzidde kalimba. Mwana wo. Mwana wo.